Juma lwa kusinza ate enkya bannaffe aba Seventh Day ate ku Sunday lubeera bannaffe abakatuliki ne bannaffe ate abalala abali mu nteekateeka eyo eya Christianity. Nze Muhammad Wamala, ensonga nyingi zitambudde mu ggwanga olunaku olwaleero mu bitundu bya Omoreyo ebbugumu likyagenda mu maaso okusunsulamu abagenda okuvuganya ku kifo kya Omoro County abagenda okudda mu kifo ky'omugenzi Jacob Lokoli Olanya. Enteekateeka efundikira leero ate kampeni zitandike mu butongole bajja kulikonsayiringa balabe batambula apanga ennaku z'omwezi 25 ate okulonda kubeeyo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Tujja bikutusaako byonna ojja kwongera okutegeera bwe bigenda okubeera nga bitambula. Ensonga nyingi era leero tugamba nti omwaka mulamba guweze bukyanga kisanje kya President Yoweri Kaguta Museveni eky'omukaaga kitandika era lizibanga ennaku z'omwezi 12 gwali omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde olumala okuwangula akalulu ako akaali ak'ebbugumu ku bitundu 58 yalondebwa 14 January omwaka oguwedde akakiiko ak'ebyokulonda akamulangira ennaku z'omwezi 16. Kale n'abaka ba Parliament ey'omulundi ogw'e11 bagenda kuweza omwaka bukyanga balondebwa. Bakoze biki? Gwe omulonzi oyinza okubanga weebuuza. Omwaka omulamba gudduse guyiseeko gavumenti byesobodde okubanga ekola nebikyagenda mu maaso okubanga bijiwebbya omuntu byonna tujja bikutemu mpolampola oyongere okubeera nga otegeera ate ensi bwetambula wano n'ebweru w'eggwanga era ebweru eyo ensonga nyingi nayo ezitambula zetugenda okubanga tukutuusaako. Kale tuli bannaffe aba Stanbic Bank abagamba it can be obudde bwe bukyanga bwe buti bagamba gwe omukozi wenna oli mulimi akadde kano ogenda kujjayo kasooli ogenda kukungula mu bijanjaalo byonna bagamba we bali okubanga bakukwatizaako okugattako ettaffaali mu nteekateeka gy'olina okukulaakulanya byonna byokola ebiteeka eggwanga lyaffe maaso mu nsonga ez'ebyenfuna eby'obusuubuzi n'ensonga zonna okutwaliza. Bagamba kisoboka it can be etandika n'ekitono era bagamba nti bo bwe bali okukwatizaako ensimbi oba ozifunye ate obeere nga oterekako munaika kulamuseeko tulaba ate enkyalo betugenda okubeera nga tutambula mpolampola mu Musunsuzi. Wasoti omulungi atwekomiddeko nkwebaza okuba nate ng'otambula n'okumanya nkwebaza okuba nate ng'otwekomirako nga tukusunsulira ensonga butete bezitambula mu bitundu by'eggwanga ebitali mu Uganda, East Africa n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kitegeeza ki nti oluwankizo singa toliiwo naddala gwe tuweereza oba oliawo tekyandinyumye tekyanditambudde bulungi naye bw'ogamba nti ogenda kutambula naffe tugamba nti tugenda kutambula naawe kegwake keetonye mu buli mpeera. Anigamba nti gwe afunye omukisa okusobola okulaba nate nga ozuukuka olunaku olwaleero akkirizo bagaana bangi bakoze nga gwe baseetinze alamu kweza essaawa okubanga bazuukuka gye wagiteekeddeko wabula bugenza okukyanga takyasobola nakuwulira alamu eyo naye gwe ate asobodde okugiwulira. Kitegeeza ki? Titoyina maanyi, toyina nsimbi zosobola kuwa Mukama Katonda atoliza atasobola kumuwa. Kitegeeza ki nti oba kuwadde obulamu kana akadde fukamirako wansi oba tosobodde kufukamirako wansi wanika emikono mwebaze mutendereze kakasa ye talina kyeyeetaaga. Teyeetaaga sente zo, teyeetaaga maanyi go g'olina nedda, yeetaaga kumutendereza na kumwebaza kyekyokka. Programu Musunsuzi ne bannaffe aba Stanbic Bank tugamba nti gwe wenna ayagala okuba nate nga yekwata ku Stanbic Bank tugamba nti buli wamu mu ggwanga mwebali n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kitegeeza ki? Nti buli wamu wooli osobola okuterekerawo ensimbi zo, buli wamu wooli osobola okugirayo ensimbi za wooli okusobola okulaba nate nga buli kimu kitambula bulungi. Muzzukulu wa Katongole Ssemaganda Falukusesaz, good morning. Yes, tutandika twagambye jjo wano nti eggwanga erya North Korea badde baripotinze cases eza COVID-19 naye ate bagenze maaso ne balangira nti bafiiriddwa omuntu asookedde ddala afudde COVID-19. Omukulembeze w'eggwanga erya North Korea munaffe Kim Jong-un olunaku olwajjo bamulabyeko yabadde agenda maaso okuadressinga meeting n'okulaga enteekateeka ze bagenda okukozesa okulwanyisa ekirwadde ekya COVID. Mulundi gwe gwasookedde ddala yabadde ayambadde mask kitegeeza bintu byongedde okubanga bitabuka naye bagambye nti abantu 6 be bafudde naye nga ku bo omu yekka gwe bagambye bakonfirmize nti yafudde ekirwadde ekya COVID-19 naye nga cases abakyalina symptoms oba balina obubonero bwa COVID-19 balina emitwalo nga 35 emitwalo 35 egy'abantu abali eyo mu ggwanga erya North Korea bagamba balina obubonero naye tebanakonfirmingako ku bano bali bameka naye nga batadde mu karantini kubanga biba bisobye. Nsi agitadde mu muggalo ogusookedde ddala kuba twagamba nti North Korea alinaanye nnyo eggwanga erya China n'eggwanga erya South Korea ate nga nabo babadde balina COVID-19 naye
emyaka gyombiriri egyo mwaka ogwa 2020 n'omwaka oguwedde ogwa 2021 eggwanga lyakiyitako. Ate ndowooza yagezaako nnyo nga president okusobola okulaba nga akuma ensalo ezisala wakati wa South Korea ne China okusobola okulaba boolyawo ng'aziiza byemu ndowooza ku jjajja byasimbako nnyo essira ku nsalo ezingira Uganda, ku nsalo ezigatta Uganda okusobola okulaba nti ng'aziiza COVID-19. But ekigenza okutuukawo nga otula eggwanga erya North Korea ebyobulamu byabwe nga bw'obimanyi mu nsi eyo nti tumulabye ku nsonga z'ebyekigyasi nga bwe tubadde twogera naye ate ebyobulamu byabwe bikyali bya kibogwe. Population kumpi bagenzo in fact wa report efuluminga kumpi obukadde 25 bulambirira embeera yaabwe si eyinza okubeerawo ng'eyeyagaza ate nga ne economy munda mu ggwanga lyabwe ebyenfuna byabwe bikyali bya kibogwe nnyo. So tusuubira nti bagenda kusanga akaseera akazibu singa banaateekamu akanyomonyoomo ka mukama waabwe. Naye sayini gy'alaze olunaku olwaleero ng'alabise ku TV y'eggwanga ataddeko akakookolo kyekimu ku kiraga nti embeera kati erabika egguse munda mu ggwanga ero. Kye balina okukola kwe kuteekawo in fact lockdown yatandise mu ggwanga lyabwe yakiba kitegeeza nti balina kukola ndowooza akubire okujjajja akasimu amugambe nti gwe Uganda wakikola otya okusobola okulaba ng'embeera etambula bulungi. Kyebasinza okutya nti abatodde mu muggalo naye nga ebyokulya tebiriiyo abantu bagamba supplies bagenda kuzijjawa nga bwe kiri ku mainland wali China mu kibuga ekikulu ekyo Shanghai business hub yaabwe eyo nti ebyenfuna ebisinga ddala obungi ne bana ate kati mu kibuga ekikulu Pyongyang yebadde ate enjege ennyo bali wali obuzibu buno obw'okuba nti cases zino bazizudde naye nga babagamba nti yeekuniza bwekuniza COVID-19 yayingira ddala variant eno eya Omicron yali yabayingiramu dda naye nga lwakuba teri abadde ayinza kuvaayo genda maaso naga nti kikino naye yalabiddwako olunaku olwagiro nga nti musajja mukulu ensonga zakazimu obuzito akkiriza nti oba oliawo bagezezzaako containing embeera bakontainize kiyinza okuba nga bayinza waliwo n'ebigambibwa nti oba oliawo abantu bano badde baafa dda COVID-19 nga yabayingiramu ddadda naye nga teri avaayo kubanga nga bwe twagambye jjo nti teri mukutu gw'amawulire naye yavuddeyo ku mukutu gw'eggwanga gwe balina n'agenda maaso n'akonfesinga nti kituufu omuntu bagambye 6 abaafudde naye era ku 6 bagambye omu mutusasira banne okusekera mu nsonga eno tusekera bukulembeze buli munda mu ggwanga North Korea bw'otunuulira nti juzi lwe bazudde omuntu omu ne speedi kwaddukidde tugamba nti kana akadde abantu 35 agirina olusujjasujja kiba kitegeeza nti bali mu quarantine kiba kitegeeza nti kiyinza okuba nga tekyatandise jjo kibadde kyabikiddwa nga tumanyi nti waliwo eggwanga lyotateekamu amawulire ku mikutu egy'enjawulo nti ogenda kuvayo breaking story mu nteekateeka ezigenda maaso eggwanga litwogerako erya North Korea ne musajja mukulu Kim kati kiba kitegeeza nti kirabika kibaddemu ku mulundi ogwasoma tulaba nti Omicron yemu ku nteekateeka za COVID-19 ezibadde zizze mu kufembayo okusinga ku ziri ezasooka nti onaze nga Omicron naze ndowooza nga akakkanyeeko eno ewaffe tugenda okumufuna amawanga nga South Africa, Nigeria, wano mu Africa even mu ggwanga erya America yemu ku COVID-19 yasembayo okusinziira nate nga bwe yali atambula. Ate bwe bagamba nti kana kadde ate nti bwe bakafuna Omicron ogenda okulaba nti oba oliawo wabadde okukogerwa kwa mawulire emabega w'ekintu obadde ekikusike mu nteekateeka za COVID-19 but tusaba Mukama Katonda kana kadde ndowooza bwe twogera ku COVID-19 omanyi kyeyayisa eggwanga Uganda bwe twogera ku COVID-19 omanyi kyeyayisa mawanga ag'Abacherupe kati ate banga yakalabikako omunda mu ggwanga North Korea omanyi baganda baffe kana kadde kiki baliko omanyi abakulembeze kiki baliko ne mu nteekateeka y'akasatira ate nga mu ggwanga eritalina kubanga oba oliawo ebyobulamu birungi ebyokulya gyebiri eriggwanga lyetwogerako olunaku olwaleero twagambye jjo nti banne bamugamba bamuyambeko China yali emu Sinovac n'emu ne AstraZeneca okugema abantu teri wadde omwana omuto omugeme mu ggwanga erya North Korea yagaana nagaa nti nze kyensazeewo kwe kusiba booda naye akantu kafuumuuka era mu mbeera yonna yadde yagala ensalo nga bwe tumanyi nti COVID afumuuka bufuumuusi mu mpewo kitegeeza ayinza okuba nga yali case emu ogenda ogitracinga yonna gyeyava kati batracinga ani yayingiza COVID ono simanyi kyaliko akadde kano bw'abanga bakonfamiza ddala either yava mu South Korea oba yava mu China okuba nga bayingiramu naye nga sofa bakonfamiza case emu esookedde ddala olaba nti ewaabwe ekoze n'amawulire nga bwe kyali wano ewaffe zaali 18 March omwaka ogwa 2021 twafuna keesi yasookera ddala
Sajja mukulu eyali agenze okuleeta screen guard z'amasimu okuva wa Dubai. Sajja yali abeera mu bitundu bye Kibuli eyo. Ne mmuteekako olukongolo luzibu nnyo. Kaakati ne wano munnaffe ono asoose okufa ekirwadde ekya COVID mu ggwanga erya North Korea eyingidde mu byafaayo nti ensi yali yeekunizza emyaka 2 ate ekirwadde kyamaze ne kibayingiramu. Baba n'abantu tens of thousands balina obubonero bwa COVID-19. Abamu tebalina bubonero naye ng'abasinga obungi ate balaga bubonero nti balina COVID era batwaliddwa mu karantini ez'enjawulo. Ensi agitadde mu ggalo ate ogwabe gwa kikono. Gwa kibuli. Gwa kikono si tetumanyi bwe kigenda kubeera. Kubanga olaba abadde nga ataddewo embeera okugira nga amateeka makambwe nnyo. Kakati ata akugidde atadde mu ggalo ate nga afugisa kyuma. Tetumanyi bwe bagenda kubanga bayita mu mbeera eno eya COVID-19 gye balimu eyakakasiddwa olunaku olwajjo nti finally COVID yadde ayingidde mu ggwanga erya North Korea. Nezakana kati kyalina okukkiriza ng'omukulembeze yadde ebyekijasi bibaddewo okulaga nti ye oba oliawo alina watuuse mu mbavu. Ku ndowooza yange nga bwe tulabye COVID-19 kaba kadde kakwekakanya bwe kituuka nti mu byenfuna byabwe bikyali bya kibogwe alina okwekakanya eri amawanga oba oli agabadde gamulaba ng'ekizibu mu nteekateeka z'ogezesa emizinga gamba nga bamulirwana Japan, America okusobola okulaba nga booli awo bannansi kati balina okufokasingako ennyo. Ye nga president ye tumanyi nti ye musajja wambazulu tanywa guteese mu nteekateeka ez'enjawulo kati abakulembeze naddala bamulinaanye bateekeddwa okutunula bayambi batya bannansi munda mu ggwanga eryo. Bagenda kubataasa batya ku kyokulya, bagenda kubataasa batya ku nteekateeka ez'okulaba nga bajjanjaba. Naye ndowooza ne president alina kwekakanya addemu akkiriza eddagala kubanga tewali nteekateeka oba oliawo eyinza kutambula nga tebakekanye nga tebagenze maaso nakubanga oba oliawo bagemuwa abantu n'eddagala erya COVID-19 ebyo yagamba nti aganya AstraZeneca ewuwe kekadde abeera agamba nti abantu bateekeddwa okuba nga bagemuwa kusobola okutaasa obulamu bwabwe. Tuleme kulaba ng'ate abakulembeze okwali Trump okwali musajja mukulu wa Brazil abavayo n'ekibuli kyabwe at the end of the day abantu bakomekereza nga bafiidde obulamu bwabwe. Anyway, tweyongerayo okutulira ensonga ez'enjawulo ezitambudde twagambye mu ggwanga erya Sri Lanka. Sabbiiti yonna tuze tuyogerako ensonga z'okwekalakaasa eyali Ssaabaminisita munaffe Mahinda Rajapaksa bwe yasalawo okuba nti asulawo tawulo ate omukulembeze mutowe munaffe Gotabaya Rajapaksa olunaku lwajja alonze Ssaabaminisita omujja n'agamba nti ono agende maaso kubanga amukwatizaako ye Ranil Wickremesinghe erinnya si lyangu nnyo. Wickremesinghe yagenze maaso kubanga alondebwa tabadde musajja nnyo atali nnyo mu public naye era bannansi bamugaya naye tetumukkiririza mutwagala ekintu kyonna atukiyiwe overhaul okuva waggulu yonna yenna buli ali mu bukulembeze bwo agende bugenzi. Bakyalemeddeko wadde oli yasazeewo okubanga ye alekulira balumbye mutabani we balumbye amayumba ge balumbye ebintu ebyenjawulo ne bagenda mu maaso okubanga byonna ate babiteekera omulala. Naye president yagambye nti onamukkiririzaamu era asuubira nti ebyenfuna n'eggwanga erya Sri Lanka bijja genda mu maaso okubanga bitebenkera. Embeera eri munda mu ggwanga tugendagendako omanyi Finland eyagala kwegatta ku nato. Sweden eyagala najyo okukola kyekimu ku nteekateeka ez'okugatta ku nato. Russia egambye nti mukikole naye mujja kulaba akanva mu nteekateeka ezigenda mu maaso. Gwe yawuliriza ezimu ku nsonga lwaki eggwanga lya Russia n'eggwanga lya Ukraine zaavaako okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okulwana okusaka n'akadde embiranye ekyagenda mu maaso. Olutalo lwali lusuubira okuba nga lugenda kutwala sabbiiti emu lugenda kumpi myezi egisukka mu 3 mirambirira. Kitegeeza ki? Russia agamba nti singa bali basalawo nabo ne bakola kyekimu okusobola okulaba nga oba oliawo abeegatta ku nato agenda kukolawo kisoboka. Wabula ssaabawandiisi wa nato agambye omusajja mukulu amanyiddwa nga Jens Stoltenberg agamba nti enteekateeka bano singa bana bavuddeyo okusobola okulaba nga beegatta bayingira n'okufuna omwagaanya oba oliawo nga beegatta ku nato tekigenda kubabeerera kizibu yadde n'akamu okusinziira nate ku nteekateeka zaabwe bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga babagattako. Ye omukulembeze wa Finland omukulu amanyiddwa nga Sauli Niinisto agamba nti bo ku lunaku lw'Essande bagenda kuba bamaze okufulumya kiki ekyenkomeredde ku nteekateeka zaabwe ez'okulaba nga beegatta nate ku mukago gwa nato nga bagamba nti kino ekigenda okukolebwa kigenda kubongera nga bo eggwanga amaanyi naddala bituuka ku nsonga za security oba ez'obukuumi. Wabula nga agamba nti yadde kigenda kuleetawo oluwonko lw'amaanyi
wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Finland. Zino zimu ku nsi eza Soviet Union kikyo era ndowooza bagenda okulaba ebimu ku bintu ebikyagenda mu maaso n'okubanga bibobya omusajja mukulu Putin omutwe agamba nti bano bantu baabwe batambudde nabo ate singa bavaayo ne beekulupeeza ku bantu bali ab'enjawulo abali mu mukago gwa NATO kigenda kubaleetera obuzibu obw'enjawulo. Parliament munda mu ggwanga erya Finland bo bamaze okusalawo ne bagamba nti kumpi ebitundu 76 ku buli 100 bamaze dde okukkiriza okulaba nate nga bayingira omukago gwa NATO. Kyetulinze enteekateeka singa ne bamaze okubanga bakkiriziganya oba nga babakkiriza okuyingira NATO tusubire nti Russia egenda kuddamu etunuza emizinga mu ggwanga erya Finland ne Sweden. Olaba embeera eyaviirako bannaffe aba Ukraine nti COVID-19 okuviira ddala enteekateeka za application yali ya mwaka gw'endowooza gwa 2020 naye n'okutuuka olwaleero bannaffe Bosnia Herzegovina bonna bali bagezaako okulaba nti basaba beegatte ku NATO. Kuba NATO yajja ndowooza okuviira ddala mu lutalo Ssematalo owookubiri bona bwe baava eri USSR nga baze okusasika bane bakola ekitongole kyabwe ekyo kati teri aliddamu kukwata ku emu ku nsi zino okulabika nti tebaddamu kulwana bwe baava mu Hitler wali eri mu Russia ate bano ne bagenda Germany Nazism mu nteekateeka eya Nazism ate ne bano abalala Hitler nga agenda maaso kulwana ne Russia. Germany ne Russia ndowooza mu nteekateeka etaatambula bulungi basalawo buli omu okuba nti akwata ekiki kati okuva olwo n'okutuuka olwaleero ensi zigenda mu maaso okuba nti ssaawa enteekateeka ey'enjawulo naye oba oli awo bayinza okugenda mu maaso ne bakkaanya ku kintu ekyo naye nga tetumanyi oba Russia kikwatako nnyo okuba nti erwana buli omu agenda mu maaso okubanga nga yegatta mu nteekateeka eno ey'omukago ogwa North Atlantic Treaty eyo eyateekebwawo bo nti bagezaako kulabika nti bateekawo bulooku emu ebayambako ti akwata ku ono Amerika, Bungereza, bani bwogenda obba balabalamu nti akwata ku ono aba akutte ku ffenna tukusitukirako oba tukusitukiramu okugenda mu maaso okubanga tukubansa naye ndowooza kiyinza okugguka Russia ndowooza bwe baate enoonyeza okunaawuza entalo bwesooke egguse kino ekirabika nti kyaganye kubanga ne balaza CCTV zavudde ne ziraga nti Russia ebadde egenda mu maaso okutta abantu ba bulijjo mu ggwanga lya Ukraine. Kale no bwobanga ate akyalwana ono ate alwana n'omulala ndowooza bw'anaakola entalo nga nnyingi ate ajja kusigala ku ttaka ayinza okusigala nga ekintu kisigaddemu yekka. Kale twagala kugenda mu Omoro tulabe Omoro olwaleero lwebafundikira muna NRM munaffe Andrew Ojooko leero yali mu lwokaano omunaffe oli yabadde kyo wa FDC kabadi kabonyagwa oba manyi politics buli kimu tekibulamu politics olina okusala amagezi kyeki kyetuzze twogerako nti mu kalulu konna oba mu nteekateeka ez'okunoonya akalulu omuntu alina okukola ekintu kyalaba nti ddala ayitawo kiringanga misinde alisi nemba nga mudduka emisinde nga munatera okutuuka kaguwa oli ateekayo omukono okusobola okulaba nti alaga nti yasoose ku layini ne mu nteekateeka z'ebifuzi kyekimu ku bintu oba oli buli muntu nga asobola okukozesa akakodyo konna okulaba nate nga abaako nekyawangula ekyokuba nti awambiddwa oba yawambiddwa tuyinza okukireka bbali naye ate ekyokuba nti oba oli awo ateekawo akabadi ng'enjogera ennaku zino eriko okusobola okulaba oba oli awo afuna engeri y'okwekuba mutima naye ate yagenza okukikola simanyi oba badde amaze okwewandiisa badde tannaba kwewandiisa kati ndowooza ku luno anaazuukayo anaavaayo okubanga singa ate avaayo ng'enteekateeka zimaze okuba nga ziyita ez'okwewandiisa kitegeeza nti avudde mu race agenda kubanga oba oli awo atambula kinjukizaamu singa bakikoze oba nga oliawo ng'agendako singa bintu bino bizibu oba kyajjukira mukadde waffe wa FDC engeri gye yakwatibwamu okumujja ku kitebe okwewandiisa ogenda Patrick Oboy Amuriat singa omanyi ebyobufuzi mbu naffe tubiraba sigamba nti Patrick Oboy Amuriat mukadde wange kyeyakola nti ebyokwerinda yabayita bajje bamukwate nedda kubanga tuba kampeni ze zikuba ali mbigere awaliwo okusoberwa kwali kw'amaanyi singa kino yakikoze oba kisinga kino kyakoleddwa ng'ali mu nteekateeka ez'ogenda okwewandiisa olunaku olw'ejjo oba oli awo kyandibadde kitegerekeka naye ate amawulire gavuddeyo buvi out of the blue nti musajja mukulu oba oli awo akoze ki awambiddwa kitayinza kubuusa amaaso kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka kati tuyinza olunaku olwaleero nti anaasobola okuvayo okujja okwewandiisa kubanga olunaku olusembayo batandise olunaku olw'ejjo olunaku olwaleero lukomekereza singa naaba avuddeyo then tulabe enteekateeka ze za kampeni zigenda kutambula zitya mbw abamuwambye kye bakoze bamuggyeko ebiwandiiko bye credentials bamukutale bamusulwa eka mu ddiini eri sadi za oyamei gye bamutadde naye mbw bamuggyeko ebiwandiiko bye ebyobuyigirize kati ate ng'alina okuddayo anoonye origino agenda addemu afotokopinge mangu awo bamutadde finally
bazemba abasajja bagide mu motoka ya bulijjo ne bamukwata ne bamubankingamu ne bamutwala naye finally mbwagenda kuddayo olwaleero yewandiise mumanyi lunaku olwajjo basusuddeyo bana naye tukimanyi bameka bagenda kubanga basunsulwa nanga ne muna NRM oyo munnaffe Ojok Andrew mutani w'omugenzi olwali lwagenda okubeera nga asunsulwa wa NUP Toliti yiba musunsudde olunaku olwajjo era vibe yabadde mu bitundu bya Omoro eyo kati bagenda kuttunka. Actually bw'otunuulira akawulo kano kimu ku kintu ekiraga kinzize ku kibuuzo kyewabuuza nti akawulo kano kayinza okubeera nga oba oli awo kekayunga. Actually ndowooza vibe watandise okugiraba mu nteekateeka z'akawulo waliwo embeera ejjawo ng'ekyo tekinaba kubaawo nekikubira torch bwe kiba kinaatambula mu kamera tusaabusabye kibeere oba oli nga kitambula bulungi kubanga akawulo gye kali era n'abantu abagenda okulonda abantu abasalawo mu nteekateeka ez'enjawulo mu mitima gyabwe mu ndowooza zaabwe n'ekintu kyaba basimbideko esira baba nga bakyogedde baba bakitegeeza kino ekigenda maaso n'okuba nga kikolebwa kikulaga oba oli awo kyekinabeera mu kawulo kubanga batandisidde nabo okwemulugunya nti ekibiina ekiri buyinza kya NRM bo batandika dde okukuba kakuyege before nga tebanaba nakubanga oba oli awo abantu bagenda maaso n'okunominating era twalaba omukyala Seninde Ssaabakunzi wa NRM ng'avaayo agamba nti bwe kunaba kugenda mu kkooti nga basize okugenda mu kkooti tujja kuvaayo twewozeeko ku nsonga ez'enjawulo ndowooza olaba kati bagiyita vibe etandise okuba nga oba oli awo evaayo mu nteekateeka ez'okubwenja akawulo kubanga oli muntu wagamba nti yawambiddwa n'atwalibwa naggibwako n'empapula si kintu kitono mu nteekateeka ez'akawulo ekintu kikulaga nti oba oli awo tuyinza okulaba vibe egenda okusukka okusikanga n'ebitogi mu nteekateeka ez'okuwenja akawulo kubanga kkiriza NRM ekitundu ekyo ekyagala NRM eyagala okweddiza ekitundu ekyo ate nga ne FDC bakyagala NOP nayo yazenga ekyagala kati awo ndabya ddala nti wayinza okubaawo okulya n'okukombeswa ne mu nteekateeka z'akawulo ka Omoro. Nabadde jjo ne mukyala akulira abakyala ba NUP Flavia Anabagabe omubaka omukyala wa Kasanda ne mubuuza nti muteesese mutya ensonga ze Omoro naga nti bulijjo batubba bubbi abantu babadde nga balonda Toliti bugenda okukyanga balangiridde mulala kati ku luno Toliti yali mu FDC n'asala n'ayingira ekibiina ekya NUP ati bagaye bagenda gatta amaanyi ate FDC nayo erina candidate waayo oba oli awo naye ndowooza embiranye okusinga ejja kubeera ndowooza kubanga jjo bwe basunsudde abana kwabaddeko munnaffe oyo Toliti owa NUP kuliko n'owa anti n'abazze ku bwannamunigina babiri bayinza obutawera 10 sofa bonanga bwe bajjayo empapula zaabwe ezo okugenda mu maaso ku expression ya interest tubalabeera bameka naye nga embiranye okusinga eyinza okubeera ennyo wakati wa NRM oba n'ekibiina ekya NUP tusuubira nti Ojok ayinza obutasanga tajja kuyita ku muswetwe mu nteekateeka eno bwe kibanga ddala abantu bano nga embeera yaliwo nti wabanga bikyatambula bulungi naye nti ebyakalu bizibu nebabeera bakubbi baba bakuwangudde olina kutaasa n'ogenda mu maaso kwekubira nduulu nti wuuna nziba n'olaga obujulizi bwonna nti yanziba mu nteekateeka eyo ne kkooti nebuuliriza nesazamu oba oli awo gyesazamu naye nga tulinze bulinzi olwaleero ani agenda okubeera nga asunsula naye nga wa NRM ye tewali nsonga ndowooza yonna emulobera kubeera nga olunaku olwaleero ajja kuzzayo empapula ezo n'okusunsulwa kugende mu maaso olwo vibe tusuubira tujja kukkira mu mambuka eyo naffe twambuke tulabe ensonga zitambudde zitya era okulonda kuno kunabeera kutya ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno bajja okukkirira ate babbinkane tugamba nti may the best candidate win yenna anabeera bali kalulu kaabwe bana Omoro bagenda okubanga basalawo sika NRM oba party sika NUP balonda mukulembeze waabwe agenda okubeera nga abakiikirira bano just balese bulesi bantu baabwe mwe mukoleko choice eyammwe si principal si mwami Yoweri Kaguta Museveni naye bantu ba Omoro bebagenda okubeera nga balondera abakulembeze baabwe simanyi lwaki bano ebifo ebya wansi byo bivumbedde nnyo kubanga eriyo okulondeera akansala omukyala kubanga naye yakivaamu ate waliwo n'okulonda ekifo ekyabakadde omukadde Katonda yamujjulula okusinziira ku munnaffe Were Kagona ndowooza returning officer wa Omoro yagamba nti waliwo ebifo ebirala naye ndowooza bino byabutikiddwa nnyo ate ekya Omoro County omubaka agenda okudda mu ky'omugenzi Jacob Nakoli Olanya actually ndowooza bw'otwa n'omuntu yali mu kifo ekyo sifa abantu abawansi era bw'otwa n'enteekateeka ebyo ezatambula mu nteekateeka ez'okuziika ate bw'otulira n'amaanyi agabadde mu kifo ekyo ng'ali mu bukulembeze obw'ekibiina kya NRM kiba kitegeeza nti
Kyengo ekifo kibaddemu omuntu ow'amaanyi mu nteekateeka ezigenda mu maaso ate newabeerawo n'okuyaayaanibwa kubanga kubonga okyajjukira coverage yonna yona yali omuro buli muntu yalabye kyakigenda omuro kubanga tulabye ababaka bangi naddala bakuba paalamenti abavudde ebulambu ensi eno naye nga vibe tetambula mu mbeera bwetyo naye twogera ku muntu abadde ssentebe w'ekibiina kya NRM mu bitundu byeyo twogera ku muntu abadde omubaka wa paalamenti ngali mu bitundu byeyo twogera ku muntu abadde nate omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga ye mubaka wa paalamenti mu kitundu kyeyo kati ogenda okulaba nti amaanyi go gateekeddwa okuba nga oba oliawo gatunulwa nnyo gateekeddwa okuba nga oba oliawo nga n'amaaso mawogi ku nsonga z'ekifo ekyo era ensonga lwaki nti NRM erina okugyayo n'ag'ombuto kkiriza bagaana erina okulwana ennyo okulaba nga yeddiza ekifo ekyo era ndowooza eno wiiki si yakubiri nga bagumbye eyo kiba kitegeeza nti bali mu kusagula mu buli mpenda bali mu kutuuka naddala ku buli muntu asemberayo ddala kusobola okulaba nga oba oliawo bamuggyako akalulu mu nteekateeka ezigenda mu maaso naye nga bulikyo tusaba busabi buli kimu kitambule bulungi ate tuleme kulaba oba oliawo bitwala ba bitundu olweyambozezza tusobera okulaba ebyekayunga nga bigenze eri simanyi kanaga nti akalulu kabali kati kinasinzira buli omu amaanyi ganaaba ataddemu akayunga kyabaki tubiraba tuli munnamawulire abantu baanone ne balangire gwe balangira awangudde tetwagala ate owali electoral commission gye bagenda okubanga buli obasimbye amakanda boxes bwekewa tezigende ewalala kubanga betwabiraba era byalagirwa lwatu sitwagala nate tulaba abantu nga bagenda maaso n'okubanga obubokisi bujjuddemu obululu ndowooza ze nteekateeka ezaaliyo mu bitundu bye oba oliawo ebyekayunga twebaza abantu akayunga nti tebasobola kubanga basobola okubanga bakuuma emirembe ne batakola fujjo otherwise nti ekintu gye twogerako ekya omoro be bantu nze bemmanyize ku saidi yange bwetuna abantu ba Arua abantu beeyo basalawo mu nteekateeka okubakakanya nga amanyi winiye waweeri kiyinza okuba kibeera kizibu nnyo okugimujja kubanga okyajjukira emusajja mukulu Odongo Otowo yagenda maaso n'okubanga alaajana mu nteekateeka yes akalulu baakakuba abantu be baatusibako ebisago naye ng'agamba nti naye kuba kuwoolera nkyawoolera mu nteekateeka ezigenda maaso kitegeeza nti abantu beeyo mu mbeera yaabwe mu nkola yaabwe ey'emirimu bali strong emitima gyabwe gisalawo so twetaaga security egendeyo mu bwangu okusobola okulaba nga ekuuma ekiyinza oba oliawo kubanga kikola kitambula from day one kuba kati campaign zo kkirizo bagaana kati zigenda kutandika okwesika ebintu gye biteekeddwa okubeerawo ate bibiina oba oliawo bibiina embiranye bwe twogera ku NOB bwe twogera ku FDC bwe twogera ku anti bwe twogera ku NRM ndowooza obirabya ddala ndowooza embiranye egenda kubeera y'amaanyi ate nga twogera ku bakadident ababaddeyo mu kifo ate nga baleeta omwana oba oliawo agenda okutundibwa obutundibwa bantu kati awo genda kulabawo okulya n'okwombesibwa ne mu nteekateeka zino anyhow tuteekeddwa okuba nga tumulemu wano wennyini tugenda kusooka kujjawo obubaka buno katono nnyo tukomewo tukongera amawulire amalala mu ggwanga erya India waliwo omuzadde akubye mutabani we ne muwala we mu mbuga z'amateeka abalanga kutwala ssente ze n'amukolera pate ey'amaanyi baganye okuzaala emyaka 6 agala nsimbi ze bazimuddize oba sekyo katukomewo tubikuwa ebyo biri mu ggwanga erya Buyindi katono nnyo after message eno